Wasizo otya gwe omulungi ampuliriza nkubuuzaako webale kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusaba ogende maaso kikole bwangu nnyo osobola okulabika nti natera nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwa amawulire gaffe ag'entertainment saako nanga ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyungu tusanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe. Njagala okutegeeza enkya ey'olunaku olwaleero nti omukyala Barbie kyagulanyi ssentamu avuddeyo nategeeza bbaawe nti nno toyina kyonna ky'oyina kutya kubanga olutalo luno njagala olulage abantu bonna nti lusobola okulabika nti nateera luvaawo. Genda maaso nze nga mukyalawo ndi mabegawo kubanga nze lubirizirwo munnange n'olw'ensonga eyo avuddeyo nagenda maaso n'amukakasa n'amugamba nti munnange nze mukyalawo njagala okukakasa nti kyagulanyi ssentamu ndi naawe ndi mabegawo toyina kulabika nti nateera olina okutya ekintu kyonna naye njagala okukakasa nti wadde bakuwadde ekintu kino wadde bakutaddeko okulabika nti nateera okola ekintu kino njagala okutegeeza nti luno olutalo tululimu ffenna toyina kulabika nti nateera otya ebyo byonna otya ebikonko otya ebintu byonna byonna ebiyinza okulabika nti nateera bigenda maaso n'okujja ku mulamwa n'olw'ensonga eyo avuddeyo n'amukakasa n'amugamba munnange nze nga mukyalawo ndi ku luddwa lwo people power our power tetulina kulabika nti nateera tuzikiza ekintu kino bwatyo namutegeeza nti munnange nze ndi wamu naawe naye ate kinajjukirwa nti omukulu ono abatamanyi bulungi kyagulanyi ssentamu agenda kulabika nti nateera agenda maaso n'okutwala olutalo lwe kinajjukira nti yesimbawo kuba pulezidenti juzaawo ate era nalabika nti munnange teyasobola agenda maaso nokulabika nti nateera awangula naye njagala okukakasa nti ye tawedde mu ssuubi ate tawedde mu maanyi kubanga ekintu kino akyakitwala mu maaso nnyo njagala okukakasa gwe omulungi ampuliriza. Juzaawo yavaayo n'agamba nategeeza nti olutalo luno tulina okubanga nti nateera tuluguze era nategeeza nti omukulembeze aliko kati agenda kuvaako ng'ekiseera kye tekinaba kulabika nti nateera kituusa bwatyo nagezaako okulabika nti ng'agendako mu bitundu ebimu okulabika nti ayogerako n'abantu ng'embaale wadde baamugandayo erira n'atuukayo naye era ne bamugandayo okulabika nti nateera ayogerako eri abantu bwe naye ate ye mukyala we amugumiza n'amugamba nti omanyi omwami wange njagala okukakasa nti kino tukirimu ffenna ogenda kulabika nti nateera owangula bannange abakyala bafaanagana nga Barbie Kyagulanyi bakyaliyo bangi nnyo abasobola okulabika nti nateera bagenda maaso n'okugumya abaami baabwe n'olw'ensonga eyo gwe yonna gye weekuumidde okyayinza okulabika nti nateera okyafunayo alinga Barbie Kyagulanyi naawe alina bannange nga weesiimye. Njagala okutegeeza nti kiba kirungi n'obeera ne mukyalawo nga munnange agenda maaso n'okulabika nti nateera akugumya mu bizibu nga muli mwenna mu bulwadde nga muli mwenna n'olw'ensonga eyo nja kuba nateera nkwongera amawulire gaffe amala tosaanye kulabika nti nateera ova ku Project Media TV amawulire tukyaleeta mangi nnyo ddala nga bw'okiwulira tosaanye kulabika nti nateera ovaawo. Njagala okukakasa nti omukyalo nakakasiza bbaawe namugamba olusozi luno okyasobola kirage abalala abatakkiriza nti olusobola naye nze ndi wamu naawe tugenda kulabika nti nateera tuwangula. Kansooke malo nnyo wano ku twendo tw'amazzi kanzije.